Diana Nabatanzi kati simanyi oba Lwasa awulira atya? Simanyi oba Emmanuel Lwasa walaba ku bufaananyi nga buneeno oba Diana Nabatanzi nga ddala kitiribiita akayimba ku bakayita batya kirabe kigondagonda kitiribiita kiringa kiyiikayiika ndowooza oba awulira atya kubanga okuva luli eri we beekyawagana paka kati ye Lwasa akyalemezaamu waatera n'asuulayo waliyo omukozi wa TVS yesimanya wa BBS Telefayina waliwo omukozi wa Telefayina waliwo omukozi awe Mengo waliwo omukozi w'oku TV waliwo omuntu bw'atera okusuulayo naye Diana Nabatanzi avuddeyo okugamba yamala obudde bungi nnyo ku bantu abatamugattako ku bantu abatamuvaluwinga ku bantu kwegamba bamumalira obudde saawa zineeno la time agispendinga n'abantu bafiiringa nabo vibe the same vibe ku bantu bafiiringa munira bamugattako ku bantu bafiiringa munira life esobola okumuvinga nabo kati aba Emmanuel Lwasa simanya bagundi simanya ba commentinze kineno simanya butambi bwa Diana Nabatanzi bufulumye simanya nga kiri buyabamalirako time nene gyatagenda sobola kubeera nga addamu okubeera nga abamalirako naye amazima ga Katonda waliwo ebintu ebimu muntu byabeera yesunga okubeera nga alabako nga kale okwanjula kwa Eddie Kenzo omuntu abeera yakulabyeko agamba yaddeko ne kati n'embaga ya omukyalo ono Diana Nabatanzi nayo omuntu anagirabako ajja beera nno nga yenna yenna omwami gw'anaavaayo okutulaga nti ono ye mwami wange ajja beera nga Diana Nabatanzi alina abaana sisuubira mbu alina abaana Diana tagina abaana sikola nko story nga mulimu Diana Nabatanzi simanyi omwana we Diana Nabatanzi kyakatalina abaana tu detli kyakali singo kati simanyi oba asaakinga oba tasaakinga manyi waliwo ebitankwata kate ebitankwata kukitegesa nawe tebikwatako omuntu oba tavuddeyo kubeera nga abituteekako that means naffe tetulina kubeera nga tubyeteekako so ebya Diana Nabatanzi katumulekere Emmanuel Lwasa naye simanyi bw'atya wawulira nga alabyeko ku bupica nga buneeno obaddeyo naazina enkudi simanyi wano ku SMX Media tukikola kamusaba subscribing on the notification bell tojja kwena mu missing updates naddala nga zino Nenga sinaberanga nkakuterako kankojjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu ebyenjawulo ng'akulombera dduwa gwatalina mukisa business tezitambula tokuzibwa ku mulimu sente zikuyita mu ngalo koberenga oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere